okutandika business kwangu nnyo, ebintu byonna baabikola. Gw'obadde okimanyi nti nno okutandika business, abantu abagendo baba customer si gwe abazaala, abantu babazaala dda, bakasitoma babazaala dda. Ojja kgenda n'okitunulamu olabe nti n'empiso gy'onooyagala okutunza si gwe akola empiso baagikola dda. Wuzi z'ogenda otunza si gwe akola wuzi abasajja baazikola dda. What do you have? Kati tuli mu kwebuuza kuba ebirala byonna gyebiri, tuli mu kwebuuza bwe kiki ky'olina. Busobera obeera nga bukugu. Okitegeera? Busobola obeera nga bukugu. Ekintu ky'osobola okukola. Kati nze ndi mukugu mu tekinologi, ndi mukugu mu kusomesa. Abasajja bonna bampisa okusomesa, sigendangako wadde ne maaka. NSSF bwempita okusomesa. Flipchart ngisangayo, Flipchart stand kwebeera ngisangayo, projector ngisangayo, maaka nzisangayo, obutebe mbusangayo, kacaayi nkasangayo, bensomesa mbasangayo, ne sente mbasanga nazo. Can you imagine nti nze nzija buzina mutwe n'obukugu bwange? Lwaki bino bye mbagamba mubirabanga ebiri light? This is power. This is power. Bwe bampita okusomesa, kampani gye bayita House of Wealth, bwe bagiyita okusomesa, kiki ky'olina? Bangi kumu osobola okwogera n'omuntu n'awulira emirembe, naye nga by'oyogera biri mu mutwe. Kugamba olina engeri gy'oyogeramu n'omuntu n'awulira emirembe. You a counselor. Otudde ku kibizinensi otaddeko akabina, emikka oyisaamu buyisa. Bizinensi ogituulidde bwoti, ogisaamu buyisa. Bizinensi gy'otuddeko gy'okubira gaasi ne onkoze bubiri, ogituddeko. Mulekerawo okubira bizinensi emikka, muzigyeyo wansi, temuzituulako. Okategedde? A skill, experience. You can have a skill, you can have experience. Kyekyo kye wali okozeeko. Experience kyekyo kye wali okozeeko. Ebyo obirina. Tosobola beera na myaka 2, myaka 3 nga toyina kye wali okozeeko. Mulekerawo tuulira bizinensi. Bizinensi zifiira wansi awo, wansi wa kabina. Bizinensi gijje wansi wa kabina, togituulira. Twatandise na kwebuuza what do you have? Tuli mu birambulula. It could be a skill. It could be an experience. It could be knowledge. Amagezi. It could be a tangible resource. Kati wulira kino. Ebintu byenkumenyedde ku what do you have, byolina okusooka okwekeberamu. It could be a skill, obukugu. It could be experience, ekintu kye wali okozeeko. It could be knowledge, oyinza okuba amagezi ogayina nga ekintu wakisoma. Or it could be a tangible resource, waliwo ekintu ng'okirina nga kisobola okukwatibwako. Kankuwa ekyokulabirako. Bangi kumwe wano abali mukundaba. Mwenna muyina engoye nga zaabalekawo. Ekikwewuunyisa nti olugjayo n'olulaba noga wabula n'oluno olwandekawo n'oluzaayo. Nojjayo n'olula noga naye luno olwaggwako ku mulembe n'oluzaayo. Nojjayo olula naye luno olunaakola. No, oyina engoye nga 10 tezikutuuka naye zijjudde ziti mu closet yo. Oyagala kuŋŋamba nti abatunda engoye eziri second hand zaawukana n'ezizo eziri mu closet yo? Oba oyagalamu okyanoonya perfume eri gye bakuba mu muvumba? Otegedde omuvumba perfume eyo gyewunya gy'oli mu kunoonya.
kiki ekikuganye, kiki njagala okimbuulire ekikuganye. Oyina engatto tezikutuuka naye peya ziri awo nga 5 ewakaawo peyezi. Ate kati abo basajja abakyala abasinga obeera ne peya 100 tezikutuuka. A tangible resource tezikutuuka. Banji kumwe muwoza I give away my shoes, I give away. Waguza sente oli mu kugaba bugabi kyokka onoonya bizinensi eveemu sente. Tosooka zigaba muganda wange, tosooka kuzigaba, tusooke tuziggyemu sente bizinensi eyo ekule.